omulungi atulaba era atuwuliriza tukwaniriza wasibyota ssebo wasibyota nnyabo kasuube nange oli bulungi nnyo nnyini ddala mwebale nnyo okuba nti mugoberera ne mulikinga ne musharinga ne musubscribinga ne mukomentinga bane tuwagala nnyo ensonga ezo akati omuganda nga tuza tuluguse nate omundi guno program efemeddwa nga that is ekwata ku bulamu obwammwe nange live programs ne coach Aisha Mulungi. Ebintu bigi bigenda mu maaso mu nsi abaagalwa ne beefuna mwabiwulira ne badeetinga abamu ne bagwa mu bugwi n'agamba nti nkufunye leero enkyambaga embaga n'ebeera n'okola emikolo awo ne batuyita twogerera okwanjula ekyo tukuwogerera bwe tumala from kukyala kwanjula mbaga nga wakamufuna omuntu ebbanga ttono nnyo ne musanyuka oluusi kale mwinza okuba nga ne dating nga baziwanvuyizza ne tukola embaga netugibeerako ntulya emmere abamu ne banywa buli kimu embaga neggwa mugeze mwane moonu naye tubala emyezi 1 2 3 ennaku 9 wallahi billahi tallahi ng'obufumbo buweddewo twebuuza ekikyamu kyali ki basebo ne banyabo mbaniriza ku programu eno akongeza kona kuwaliro tugakwa tubuuza ku mukugu lwaki obuzibu bujja bannaffe abeekewasa ate ne beekyayirawo obufumo ne bufa mu mbeera bwekyo myezi 3 gyokka gwena mu studios amayiddwa nga life coach gwenyogerako kansala kubanga yabisoma yabikuguka life coach gwenyogerako bassebo ne banyabo nate financial advisor ebyensimbi muliwa amagezi mubikwatagana ku byensimbi life coach gwenyogerako bamuyita mediator omutabaganya osooganye ne munno temucyankana atona kubanga omuyita bakubanja tebatwala bintu byo sooka omuyita abere nga sooka nga akutaasa ebintu bwe bityo byonna aliwo okuba ndi munange atuyamba ate muzadde amanye ebyabaana mukulembeze amanye obukulembeze bwetwogerako abanja sere ziba nga nnyingi nnyo milioni 10 muyite ajja kuba akuyamba era akutaase coach Aisha Mulungi gwena mu studios tusansa okulabako nnyabo mujebale kale abantu beewasa beewasa banyumirwa tulya emmere naffe ne tunyumirwa emyezi 3 genda okugwako bapa naku 9 nga bufumbo busasise kiva ku ki ng'obuuza ne kubawuliza abaffe abo otandikirawo abatuwuliriza n'abatulaba mujebale mwebale tulaba mubale tugoberera mwebale butakoowa ku commentinga ku sharinga natuzaamu maanyi tubyagala keep up sharing videos zino zituuka tegamba ne neighbor subscribing to our YouTube channels ne TikTok following ne all our social media handles. Yes. Ekibuuzo nkiwulidde naye obutabanguko bungi obubaawo mu maka naddala nga mwakeefuna bwe muba mubeera eri nga mukyadeetinga buli muntu addayo ewaabwe n'akola ebibye n'aliira ku kitanda nga bw'alaba movie manyi single life single life omuntu aba mu nsi yiye oba okola byeyagala tiyajja kukujjukiza kunaaba otyo kakati ate bwe tutuuka mu kufumbirwa wano tufumbirira wano okufumbirira omukyala oba n'omwami twogera ku nsonga ntono waliwo obusonga bwe tutawamulaka oba butawamaanyi ne butuuka ate ne butandika okuttattana obufumbo in the first 90 days. Obwennyini buyita obusonga nennene buba butini naye bumala ne bugejja. Ensonga esooka omuntu wamanyira okubeera ennyo yekka kimwetaagisa obudde ate okubeera n'omulala kuba wano bwe mumala embaga mugenze mu honeymoon muvuddeyo kati muyingidde marriage ekyo kye muyingidde gwe ekesi zozze nazo okuva mu honeymoon n'oziyingiza mu ddiiro eryo we mupangisa oba bwe mwazimba kati wo bwe bufumbo biri byonna bibadde bigenda wano kiringa lwolinnyo emmotoka ng'egenda mu kibuga naye nejja ng'eyimirira kati bweyingira n'etuuka wali ku Shoprite n'esonga mu paaka enkadde ekomaawo kati buli muntu n'asaasaana nakwata gyagenda azze okubba azze okusubula azze okutunda kati naawe emmotoka ekuvuga okuva eno mu dating friendship constitution awo ceremony awo honeymoon awo kati awo taxi ekuyiye mu bufumbo mu nnyumba biri byonna tubale tukolerera kino
kyova olaba nti bino byonna birungi naye kino kirungi nnyo. That is why dating right brings a successful marriage. Nti omuntu bw'oba ogenda kumufumbirwa oba kumuwasa tandika obwongo bw'okuyingizaamu omuntu omulala. Tandika okuyingizaamu omuntu omulala. Kasita okkiriza nti mwami Kalema ono mulabamu omulamwa ayinza okumpasa. He sweeps me off my feet. Tandika omuyingiza mu bwongo nga tonnamufuna physically kubeera naye. Ekitanda manya nti ekitanda kirina okwalibwa kuba si kikyo wekka. Basingo bangi tebaala bitanda. Akyesonseka bw'akifuluma. Esowaani wali ku sinki n'aliirako zimala kuggwayo mu kabada olwo n'atuula. Aye twajjula nnyumba eziri self contained. Tweggalira muli. Luumu emu ngeri self contained. Buli kimu. Toilet eri waliwo ofumbira. Kituufu. Kati obulamu obwo bambi butawaanya nnyo newlyweds. Abatannaba kuvaayo eri yenna ajja musoole. Kati engeri omwami gy'abadde ajja n'akyala n'akoma mu ddiiro. Kati eddiiro tulitereeza ne tusimba n'obutimba ne tukola tutya ekisenge ekinaabiro ekiyungu tuggalawo oyingira okuggalawo naye kati bw'abeera mu nnyumba nga mwali buli wamu ayingira kyere namwama lindako eyo togendayo nti ntya nina okugendayo. Muvuuse muntu omu. Kati nga tonneeyiwa mu bufumbo bweppa bw'otandika okudeetinga n'ova mu second stage constitution tandika okuteeka omuntu omulala mu bulamu bwo. Nti watya oli azze ewange. Si watya abazze. Manya nti kati obulako kusayininga kuba constitution ogambye tik 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 tik. Kati tutandise emikolo. Tandika okuleeta omwami oyo mu nnyumba mu bwongo obwo. Si physically. Ate tannampasa physically ata. Mubagaana. Okwebaka n'omwami. Si kwebaka. Kuleeta muntu waka. Omuleeta ng'omugenyi. Nga atuuse ekigera ky'omugenyi va kuona akutunuulira nga amalusu gakyayiika n'agamba nnyabula. Kikati ogisikeeko waggulu tulabe. Njagala laba kye ntwala. Oyo tebamukyaza. Naye waliwo oli ng'olaba muntu nga yagamba n'ogamba njagala kujja wakaawo ndeete kino ne kino. Ng'ajja n'akireeta n'omuga atonyere kusa I'm rushing. Waliwo omuntu ng'ali mentally okay. Ng'ayagala bufumbo tayagala kulyako buli. Kati oyo gwe bakyaza ate sina kukyaza lwakatiiririko. Ate gwe omuwala togenda eri takyali na kirungi kwekyalira ngana. Mujja beera uncomfortable. Mukole bye nabagaana. Kale ayo tuvuddeyo. Kati bwe mutuuka eno yonna obwasingo buvuddeyo. Jjukira ne ku mbaga baba bakyali basingo. Ngembaga waliwa. Ekyo ky'embaga tekinnatuuka. Consumatinga bufumbo. Awo wonna mu changing dress. Okyali singo. Ekiki? Yes. Ganaawe. Awo kyali singo. Waliwo bye tutunuulira n'ogamba gwe. Obeera oli married ku mpapula. Kyaki ewedde. Kyaki bweggwa. Bozi yakyusiza eri. Awo wonna nga tonnaba kunkwatako. Mu bwongo bwange siba mufumbo gy'oli. Wabula documentation ewedde. Kati waliwo the actual marriage. Bino byonna bituyambako kunyweza kino. N'otuukayo ng'ate omwami takola. Tulabya obufumbo obusinga bufiira wano mu honeymoon. Ekiro ekisooka ng'omulimu nga si musajja kimala. Omulimu ng'alina omulimu. Owange obadde otya? Njagala kutegeera. Ng'ebikola obufumbo omwami talinaawo maanyi g'ekisajja mane nga terya ku mmwanyi. Ne bw'aba aziridde nga takola. Yagendako mu jiimu. Ng'embaga yagikolako ejjako kikwa. Lindako. Sisita n'ogwa mu musajja bw'atyo. Muba mwagobera emitendera giri. Ozo ganye ensobi gye tujja bakola. Tugoberera obusajja bwe nga tebukola. Tubutestingira eno. Alindako. Otestinga G omusajja nti akola. Ebintu ebyo mubyogereko. Era nga muba mudeetinga. Bwe tubeera tunyumya. Constitution tugireese. Kati tuli wano. Yes. Constitution bwebezze munnange. Gigi, ogambye, yes. No. Because you know okukimanya. Otegeera otya ddala omusajja nti ono akola. Alina amaanyi ag'ekisajja. Amaanyi tebagalaba. Njagala mwenna abadeetinga mubeere ba mazima. Kati tuli ku constitution kyogezaako tegeeza kino we kijjira. Because ate ogambye omanya ne nkuzeeko emabega wali omanya otya.
tuli wano fembi tuli ku constitution semateeka tutuuse okwogera ku sex kubana baga sex temukola naye mumwogereko mumwogereko because it is the main activity there. Okay, let's do act tutudde abakyala kati nkiikiriramu abakyala mwe abasajja sennume abasajja mwetiiririra mu nsonga zino ate ne munyigirizibwa nnyo mu kisenge eyo singa tekikoze. Ekibuuzo ekyo naye kibuuza bwe tuba tufuuse ba friends yenna ali comfortable asobola okukibuuza. Okay, tugere mu maaso ngeri gwe kooki naye gwali comfortable yoyogera gwe kooki nange nakola nti antendeka bulamu mujebale kale sebo namwe mujebale kale nnyabo omanyi kati wabawo okutyatyamuka awo tebabuulizaawo mu kutya era bw'oba onayogera ebintu ebyo mujebale takola that's formal naye by the way nagamba friendship okuwasa ebyaddala nange nkutwalamu ontwalamu oli otya naye singa yakubuulirira nnyo ndeteredde bulungi atya nnyo nze nanteredde mbula kompeta waliwo munange wali embaga gyetwaliko eyo ng'abantu bapangisa basenga kati omwina gwe owuwo wamukyalirako kweri nnyo n'omwerekerako iye bannange ebyaddala tonimba nno omwana gwe Aisha embaga keggwe okola eki byonna obirabe kweri era ente ze bakusabye tokayana. Okay, awo nzizzaamu amaanyi my wife to be era yagwe ambuuza bino byonna oli otya munnange nze n'abakwano bange bendaba ebyo nga tebakola naye nekusanga nga tokola munnange bikomaawo lindako ate obutakola ntya nina omulimu gwange amaanyi g'ekisajja tuli kuti yes mwe musajja tena maanyi kojja wamulaba kojja mbalina bakojja bange bakugambako kuki tobufumbo ki What do you think of this marriage? Tebiri nnyo ne tubyogerako nnyo eyo gye tubeera. Biki bye mwogerako? Ebyobufumbo. Nga? Omusajja alina okubeerawo olw'amaka ge, alina okuba ne ssente, alina okuba n'omulimu, nange wendi. Okusanyusa mukyala we mukyogerako? Okusanyusa mukyala we atya? Nkunyumiza toseka? Ekisenge kiri kitya? Owulira otya muli? Ekisenge be specific naawe. Owulira otya muli ng'omusajja? Muki? Nkusanyusa ekimala? Ebyaddala. Siranga omukazi yenna. Ye oba kyobuuza ennyabo. Kumakya oba otyawo nga bukya? Kumakya nga bukya? Nga wakazuukuka. Naiti ekola etya? Nga nakazuukuka? Iye! Nga nakazuukuka. Owandiikeemu oba musanvu? Okola otya? Namba zikyawe mwotambulira? Mpandiikeemu. Kiwedde. Ge gamaanyi ago. Leeta ebintu. Ge maanyi. N'essebo. Taala ekola era tekola era. Okay. Okiba gwe kityo. Nja kuwasa. Oba tuyiteko mu ddwaliro. Because waliwo omuntu ng'alina issues nenga ziri medical nga kisobola okuggwa. Private parts ezo muzirongoose. So we mukyogerako awo ngaliwo ekizibu kyonna musa okukiyiza amagezi. Anti buli muntu amanya nti ono nno ensonga z'ekisenga azeetaaga. Fembi because it is what is going to make this marriage happy or sad. So kati ekigenda okusanyusa oba okunyiiza obufumbo tukijja eno kati bw'oŋŋambako senga wagendayo waterera bulungi ne bwe mba saakikola I'll find out ngambe nti aba yani ali okumpi mukazi gy'omukulu awanyumiza omusajja ngambye bw'ati ategeeza ki tiho fudde omusajja muganda nga tewatugamba wasooka twamulaba ng'oweeno maama bw'aba muganda jangu mwanange ayina byayagala katukubire ssengawo ne bw'aba teyakikola agenda kutereeza naye bw'entasobola kugamba nti nze nedda nseera naye nze nedda gwe mukyala gwe omusajja ebintu by'omugamba mu matu wano ng'akutunuulira abikwata era ajja bikubuuza naawe omukyala baako triggers z'omuteekako because tugenda kutaasa the first 90 days zino zitandikira ku kiro kyambaga enkeera ne bakubira kansala omukazi talimba mulwadde ono natuukayo ng'emugga teri nnyabo tuli ku lwazi ne tutandikawo okunoonya ng'oyiya nga kansala kakati ate oyiyiza late because you have frustrated this man era agenda kubeera nga tali happy naye waliwo omufumbo gw'ofumbiza omusajja nakubira nagamba essimu ye eri kumpi kebera ku message eta manya ki kiyitirivu awo obufumbo buba bukiikinze butandise yes
naye zino ennaku ekyenda ezisooka zivya mu kitanda ne zidda mu lukuubo ne zidda mu ddiiro ne zifuluma kabalaza ennaku ezo buli muntu anoonya kiki ddala naye ddala yono omutuufu naye enseko zaesaseka bubi kati obulamu bwa singa buno bannange tufune ekifaananyi bwe tutandika okubusengula tonnabuvaamu physically naye otandika okubeera nga omwami kalema bw'akuba n'agamba Aisha oli luddawa muyingize mu bulamu ne bw'oba ogenda kugula ki bw'oba ogenda mufumbirwa olina okumanya okweguya olina okumanya okubuuza mukamaawo okuba oyaba mukamaawo naye bwe sifugwa nzeera sha maama nya bamala kunteekako mpeta tojja fugwa era bw'obufumbo bugenda ttagala ogenda kukaabirayo kkiriza ofugika omukazi yenna ng'okkiriza okuwasa balina kufuga olina kubanga you submit to authority naye gwagamba twewasamu bwewasa ashiya nedda omusajja aba mulala nnyo naddala nga mweyambudde ono gwe wasoma naye oba wamujja mu ssomero eyo uniform gikomye eri kati is your husband ebyaddala yes eyo nsonga namba 2 ensonga yokusatu eyo basinga tugimaliriza abantu bajjemu ekifaananyi ekyo bwe tuyingira mu maka kati ekituufu kigenda vaayo amazima agajja the unknown truth for the newlyweds gano ge mazima agakutunuulidde twalyanga mu restaurant honeymoon tubadde mu hotels tugenze Santorini tugenze wakaje nava twalina omukozi you know yali ng'afumba buli kimu akikola kaakati tutuuse mu nnyumba yaffe ntono bulungi titula young family tetulina mwana tutambula tuli bwerere mu nnyumba kwegamba nobodde gambayo tuli awo kati awo tutandikayo okulaba Aisha ono enfumba ye era nk'okujja bw'amala okufumba tayoza bintu ebintu abyoza lumu mu wiiki Aisha yandiba omukyafu tutandise ennaku zaffe ziri ekyenda obufumbo omuntu watulya n'agamba naye did I make the right choice? Sibanga natomera. Aisha azuukuka ssaawa 4. Nze nzuukuka emu ngenda ku munaata nkooye nnyo. Genda munnange siggwasoosa okukola. Omusajja atandika okugamba naye I thought by marrying ngenda kuba nfunye omuyambi. Naye esaati zange siri mukozi. Tewaleeta wano mukozi. Me am your wife and that's it. Alaga okubyogera byonna ebyo. Kati omusajja awulira. Gamba okuwasa kuno nga kwongedde kuzitowa engoye nza nkyazigolola esaati zange simanyi gye ziri eddiro lyange lyali litukula mu abasajja abayonjo ng'ebintu bye wabisanga biri organized naye n'otandika okulaba ng'ewaka wazitowa ng'ate bw'ayogerako you shut him down oba you shut her down akubuuzaako munnange obudde ngo sifugwa omanyi abasajja bagamba omukazi gy'omumanyiriza gy'akoma kati lw'omuwasizza komawo nga bukya. That's what they tell themselves. Yes. Si kituufu. You're frustrating this person. Kino bamanyiiza. Bw'oba onodda kiro olunaku lw'omuwasizza lw'oddira ddala ekiro n'ategeera nti luno nno naluguddemu ebyaddala. Anti jjukira oleese essingo ye amanyira okusula obwomu kyova olaba nabagamba mubeereko mwekka gw'avudde ku mabeere ga maama wo mu mikono gy'omusajja ojja kukaaba naye nga namanyira okwebaka ne bukya oyinza n'obutadda ne simanya ekiki because obwongo nabuteekamu nti omuntu asobola okwebaka ne bukya waliko independence kati okwejjamu independence eyo olina okumanya nti kati ndi mukaakalema nina obweru omuntu ow'okuggulira okiraba kati naye bw'oba onoddala eti kyogere naye obufumbawo nga buyingiraawo tulwanagana to be accepted mu nnyumba muno kubanga ennyumba ebaddemu omuntu omujjukira bwaba bawamba anti abajja okwoza engoye bajja bannange anko engoye gye ziri ku mbaga teyajja munnange agenda okonkona anko nga ntuuse nze mukyala wa anko n'agamba nnyabo gyebaleko yasenguse anko wa wano manyi ze mbadde nnongoosa nze mbadde namugamba munnange nze mukyala we bannange anko teyangambye nti yawasizza kwegamba otandika abantu abo bonna bajja mu picture to accept you nti kati waliwo omukyala nakyo kitawaanya waliwo anko ng'abadde akyazaamuko omanyi bonna tobagamba ngenda kuwasa
balaba bulabi ng'owasizzanga ebifaananyi nga status Yes. ne bagamba katugendeyo tukakase kale mwoyo nankozesa nakola bwati they start coming frustrations zitandika okujja within the first 90 days Yes. nogamba yi waliwo abawala abazze wano mulowooza naawe onobeerawo naffe bwati bwe yatukola oyo omusajja babula bannange wabula yafunye ekikazi kibi ekikazi kimpi abamu ne bakola ne physical attacks era kyalibadde kirungi gwagenda okuwasa change location oveewo waliwo badde mu buwulu obwo ennyumba obanga tukolerawo ebintu bingi ebikolobero sooka oveewo okoolidda so ekyo kisobola kyokka kyokka okucyankanya obufumbo bwammwe anti bw'oba obadde okyazanga anka obadde wa Airbnb kangwosuza si yakeererawo kati ate bw'oteekawo omukyala kigenda mutawaanya nawe kijja kutawaanya bw'oba ogenda kuwasa kyusa location pasiti yange esobola okutawaanya olwekyo nnyo bwe tuba tetwagyogerako egenda tutawaanya ate waliwo obwo obugatto obukadde obusituka abo ekisi obwo nga byeggwa na dda naye bwe kalaba sitesa nga nina batabula nyaba onja kububayo olw'ekigere waakiri anti gye kabadde nako kajja kafumbayo wiikendi kati wakagoba myezi 3 kubanga otegeka mbaga naye agamba yangoba lwawo oyo omukazi batandika okujja they come abatasobola kujja they call ne batandika okweteekako statuses ne bamenga sure nti oziraba mubaamu obutabanguko ne bwaba muwala naye aba n'abantu be jukira ne bagamba mudetinge bangi but marry one kati guno omwenda ne bagamba you can date as many as 10 kati osazeewo kalema gw'otutte kati guno omwenda basigaddewa mubaamu abatajja kukkiriza mbuba kututte paka ng'emyezi 3 giyiseewo we bajja okakasiza nti alabika Naisha yagenda ebyaddala omukazi oyo mubi nnyo okitegedde kyobola mbagaana okulya ssente zaabwe n'okwebaka nabo because oba tolidde ssente ze agamba naye talina kyeyanziba naye bw'oba wamubbolo asidi batandika okusindika abantu batandika ofrustrating omusajja ono n'atuuka n'agamba naye ki kye nnakola mukazi saamanya nti muyaye bw'ati kati temugenda nnyo mu entanglements ezo bwe zityo omuntu datinga openly omugambe nkudatinga naye I'm ready for marriage bw'oba toli ready kumpasa gajja kumpasa so tolya bibye tomufiirako talk to him listen to him say sijja kusobola like don't waste time abantu value time kati obufumbo obwo butandika okukaabagana olw'abantu bano betuzze nabo because we come with them n'abamu nno tubayita ku mbaga n'asooka atuna n'agamba ng'omanyi byaggwa dda nedda abamu bajoozi n'agamba nja bayita bannanga ate we are friends omuntu yenna nga yakwegombako kuwasa taba mukwano gwo n'atakuwasa gamba si bonna abamu kati no mami kalema nkubuulire man is a jealous animal wali olabyeko enkoko ate abakazi no man mu bayibuli mukazi na musajja kati omuntu yenna buli kitonde kyonna ekissa kiba n'obujja bwe tunuulira enkoko empanga ebeerawo mu nseera 10 ne zibeerawo nga zirya naye eri wano yeetuulidde neeraba endala ng'ejja etandikirawo temanyi gwenoonya temanyi gwezze kugamba naye aga nti wano tewayitwa kati oyo ye muntu that's a living thing kati omuntu yenna ng'akulinako interest eyo eri sexual bw'oba osazeewo okubanga si yeye tomuyita wano kwono you advertising a wrong move ebyo byaba ex mukwano gwange obufumbo obwo butagala because ex bw'omuviira n'ogenda mu mikono gy'omulala atajja n'omukwano mungi nnyo asobole okulagisa oli nti kataala anti buli lwakunyiza simanyi oyo omusajja we yatandise dde okuyomba namulaba nga ajja kubaamu omumwa n'ogamba kiri eno kitokota omusajja nvuma okuva ku makya kati atandika okuteekawo obudde n'akuwa divided attention n'atandika okuweereza bu message kale singa bannange webigaana ng'okomawo nze nkyaliwo naye nga taliiwo kati obufumbo butandika those untold truths teri abyogera ebyo but that is what is affecting newlyweds ennaku 9 ezisooka era bw'oba waziyitako manya nti ebizibu byonna ebijja obisobola yes emyezi 3 ye yamanyira kweriira mmere ya maama gundi banyiga ne baboobeza emmere n'agibobeza neyo kyapaka saawa 6 bw'oli wano osotta minwe n'atandika okukomparinga ne maama nnaako oyo abadde amuliisa emyaka gy'obasingo gyonna n'agaba naye
kikulu ky'okuwasa kino sinnakitegeera kasi tamanyi kufumba Yes. kati awo wonna Ageraageranya. because abadde n'abantu be N'ekyo kizibu mukko eky'okufumba kubanga mmwe mutugamba tajjawuwo kulabako kale no tonna mulaba ne mu kufumbako Kati nategeera tutya enfumba yaabwe ennungi nga tebatyalako waffe. tuddeyoko ku dating Yes. nabagamba mu dating twogere ku byonna Yeah. Ajja kugamba manyi okufumba. Anti bw'aba tamanyi ate nti mbagamba Eh. gwosobola okulimba buli muntu Anti ebise bisinga obungi atamanyi tamanya nti tamanyi. Batugamba yabeera musiru muyigirize. thank you Bw'aba akkiriza. kati gwe omukyala Atamanyi atamanyi bw'amanya nti tamanyi oyo abeera muyizi aliwiringa okuyiga. Naye atamanyi bw'atamanya nti tamanyi oyo aba musiru mwesonyiwe. nabagambako nti tugende n'ebitabo mu deeti Yes. kati nkubuuza mwami Kalema tuli ku deeti na n'ekitabo kyange Yeah. tuli mu kweyiga to avoiding most of these questions mu maaso oba obutabanguko mmere kyesinga okuwoomera Matooke na kinyeebwa. kinyeebwa nga kitokose nga kya bokisi nga kya luwombo nga kya bokisi oba kiki ekirala kiki ekirala oga ekisinga kiki ekirala kuliko obutula katunkuma kwegamba emmere enyige balugu nga mboobezi emmere eŋŋanda balugu kitumula okay. endaggu Is that what you eat all the time? nedda yesinga weba weri yes gyendya gye wali agadde okulya okay. naye ebirala byonna bijjanga supplements yes. okay. kati bwemba simanyi kufumba ngenda kugenda mbuuze maama nnaako nampa emmere kubanga naffe basinga abakyala tulina abatuliisa lumu tetuba namaanyi gafumba gono nafumba bulungi kuba bulungi tuba tubumanyi naye ffe nga tetubuyinza n'omugamba netegekera bufumbo njagala kufumba kino omwami yangambye yamira kino nekino nekino babikola bati amatooke bagasiba bati muteekeemu emirimu don't just bring your behind and the front and you think that is the marriage. No, marriage is a full piece of work. Mulimu gwennyini ng'omuntu bw'akeera n'agenda n'akola oba yera luguudo oba akola mu ofiisi oba it is work and it is only the people that are going to work diligently abagenda ofuna mu bufumbo lwaki kola waaka tandika okuyiga okufumba wenyigiremu genda ewasenga ogende ewa mama w'omugayi naye tewanjigiriza kusiba matooke omusajja nnonza ngamba muganda wa matooke n'ebinyeebwa otandika okukola rehearsals z'okufumba emmere esanyusa omwami wo bino byobadde ndya bunwe nenteekamu ennyaanya awo manyi bwetandika n'okunaaba nenteeka wano mu gundi mu pressure cooker gawanangu nnyo n'oli amatooke agamu galimu ebikuta abagamuga kwegamba oli mu bulamu bwo nga bwa kimafiya bw'omala okufumbirwa okwewala emirerembe gy'obufumbo obugenda otabukatabuka get to know your person ozuukuka ssaawa mmeka. Do you eat breakfast in the morning? Gola abasajja nga tebalya kyanca ku makya nga atandika okulya ssaawa nga 3 oba 4 wali agadde like package this person. Nabagamba okuzimba omusajja nabagamba okubaamu oko ne ku ssente. These mentorship programs mugenda zeeteeramu ssente teri agenda kukuwasa akusomese kufumba era abo bonna babasomesa ebintu bye mutamanyi kyova aba bagamba bw'ova wano leka wano byotajja nabyo. Abasajja babanjiza ddala era mwabagamba nze ajja kunnyambako nze bw'aba muganda nze ebimu ajja binkola ajja kunjigiriza ajja kugamba obirekaawo ofune akambe. Ennaku 9 abantu bagera mu maaso ne bawagalana kyokka ne baawukana. Lwaki kituliko ensonga namba 4 omumwa omumwa mouth guno oguli emmere oyo yonywa buugi ngambwe nnyo olutuuka bwe tuba mu dating buli muntu aba holier than thou amutuukirivu kanti ayagala bufumbo n'agamba leka nnyabo neeyiseeko naye amala okunfuna nandaba nze nakakande nnyabo nga buli kyomuyesebo n'ogamba naye nze nafunye kooli ayisha kwe siva omumwana abitaba ne bwe mba simuyise n'omala okumutuusa n'agamba nno Kalema ajja kukutegeeza simanyirwa omaze mutuuse waka tuli mu wiiki otanze ogamba muna esokisi anze siri munayi mudduwo tombuuza na bya sokisi ozambala nani nze nyambala sokisi n'omugamba nti naku wambasiza sokisi nja kugula edazini 10 mumwa nze nkola
nze ate ekinkoza butamanyirwa basajja nze nakowa ejjoogo Yes. omumwa gutandise oli n'agamba nfudde Nagwa mugundi. kino kiki omumwa guno gukontributinze nnyo ku nnaku zaffe ezisooka 9 omukazi ayinza okuvuma awatali lwaki saamanya abasajja abaganda tu nze kuva buto nga njagala weewaffe naye n'atandika okuvuma eggwanga lyo n'atandika okuvuma ekikula kyo n'atandika okuvuma abeewamwe n'agaata maama bonna bulaba n'obwa obukazi ate bujja kundaba nze sikyalirwa wano gano maka gange n'akugobako buli gw'obadde naye n'agamba ono namwefuga kale banagamba bannange omukazi andi wano anaatera okuntuga kubanga you're choking him n'atuuka n'agamba kijja mmala sika bufumbo mumwe muli mbasumba kokoko kiki ate mwaba akafumbirwa abaaye nti banenvaayo mukama nnamunnyonnyola nsula ntunula omusajja ayomba paka ku makya nga kalema ayomba n'ewatali n'agamba omunnyo gwe naguze gwalazeewa okufumbako kyamusana kyokka ne gugwamu mwaguyiye saagala aisha saagala yono n'ebintu byange ezeeri musajja mwe nakunzeera n'ogamba omunnyo saketi yammeka bambi aba yakava ku munnyo sabbuuni mumuleka mu mazzi abaayi ani abadde ayoza wano ettaala z'ebweru tezigenda ku ssaawa zino obudde bumala genda nga ku nnya mubeemu aisha wadde wane ewammwe mulina ssente nze eno ndi munaku oli wange ate emmere teyiibwa fumba emmere gy'omalawo nze mmalawo eminwe 4 ng'oli emeka olina kulya 3 oli mukazi kati gy'eminwe 7 gye njagala leka ndabe gumu tuli ku adjustment n'ogamba omusajja abala emmere lwaki ebyo tebikunobya munaku 9 ziri ennaku 9 buli muntu agezaako kulwanagana kyobola n'olubuto olubuto mu nnaku 9 mwe lutereerera omukazi asesema n'ajula okusesema omwana lwaki the fetus is in the body is trying to adjust with this foreign body gamba kiki kino kiki natuuseeko abaaye omubiri nga nti memenega nti abaaye nedda kankaseseme busesemi akantu kanaka kwegamba n'owulira embeera omusujja obusungu naye ennaku 9 bwe ziggwako emyezi 3 otandika okugamba kati bampe ku ttooke katungulu kimu temuteekamu naye kale naalyako otandise okusetolinga in kati neno dust ebeerawo mu 90 days ezo esetolinga twegumiikirize yes buli muntu alina gy'avudde yes ekyokuvaayo buli muntu mpozi ng'owasizza nakyeyombeka abuluddemu emyezi 9 manya emyaka 9 alina abaana be 6 agamba ne bw'ononvuba ne bw'onookola otya nze ntudde yaguba yagamba nti ate oli yankubanga naye nayomba obuyombi ng'amatu gajjula ebigambo by'oli gye yava kati gwalaba nga asaaga obusaazi ate nekikuluma ekikazi okivuma tekinyega nze nawasa zolo nakyo nekikuluma kati nolwaba omusajja naga nti akasajja ne bw'okaggalira ebweru kataata okasanga nga kakoowa n'agamba nakoowa leero Aisha mmaze obaali batya kati n'otanga omuntu bambi ng'akooye nga ne bw'omuvuma tanyega si kuba nti talumwa naye yatuuka naggalawo n'agamba naaswala naakomawa obufumbo bwendimu bwa 5 buno obwokutaano nfanabo n'osanga omuntu nga aguze emmere ate agyetise ku mutwe ate asaze abaana n'omugamu ne mwami kalemu omukyala ali wa munnange gy'ali yantumye ng'omuntu naye bakiroga abamu baba tebabaloga nga yakoowa ali w'amalira agamba ndi ku finishing line sidda mabega kantobe n'Aisha omuzingiriti ogwo 90 days emyezi 3 mirambirira era wenna atannaba kugiyitamu omanyi nti mwami Kalema bw'obeera singo omanyira okwegulira ebintu byonna 100% bw'otuuka mu bufumbo sente zino zitabula ennaku 9 ezisooka sente zaani ezaffe ffe embinzi omwami nanzenfuna ensasanya yaazo etabulidde ddala obufumbo mu nnaku 9 ezisooka bwe mutuuka
jukira wano mu courtship buli muntu they gift, buli muntu alina akasente ke, buli muntu agamba okay gw'otya okunsaba nange ntya okukusaba, jukira twagamba temwewa sente. Omuntu bw'oba omwagala otya n'omusaba, omuntu akusaba ennyo naye bw'ataba mubbi aba muwendule nga yajja kuzikiriza, okitegedde. Kakati atya okukusaba kati bwe naatuukayo nno sente zange maama zitereke eno ngenda ku kyeyo, abanga agenda e Dubai olowooza batwala ki? Yesi bakakaaya toyina tojja nakyo, eri e Dubai bakuwa buli kyoyagala, sitookisi, pijama, biki, gw'oleeta bulesi mutwe ng'oguteeka awo. Kati ne mu bufumbo waliwo abakyala abajja nti maama kansooke ntereyo ekyo ebyapa byange bisigaze, sijja kweteekera abasajja. Sigala nabyo. Kaakati n'atandika obufumbo obw'okwekengera. Buli musajja kyayogera mpulira nga ayagala okwogera ku ssente. Nze nagamba omusajja yenna alinsaba ssente wenkoma nga yajja yeetyuninze. Kagamba najja okulya ssente z'okuzimalawo. Kati bw'ogamba nti amasannyalaze gaweddeko omusanga mu nzikiza atuutidde ati. N'ogamba gy'ali ayingiza. N'ogamba Aisha gy'oli gyendi. Kiki amasannyalaze gafudde gaweddeko. Omugana naye munnange tusadde siyina kye nnyinza wampasa kyaggwa. Nga yalowooza mu kumuwasa buli kimu. Yalowooza baakwata omwana omuwere ne bamulonda oba ne bamugja musanyu babies home ne bamukwasa foster parent. Kati omusajja n'atandika okugamba naye Aisha ono kiki? Esente ezange n'enviiri nze nzimusiba n'empale nze njigula, ekibiriti nze njitwala, bwe kitabaawo sijja kukomba ku mmere, amasannyalaze mazzi biki ekino bwe kiba kya bibiri aga nti mulinde kalema tannadda nze ndi mukyala wano. Iye omusajja n'agamba tuli kuki? Bwe mutebulingana ogana Aisha nedda mukwasaganya komaawo omusumba sigatta ssente mandwa na migugu temandwa yeriwa nga watugamba ti ate ofuse Aisha mulungi kalema kati emandwa yeriwa wano ebyo birala eno ku ground birala si ebiringa tudeetinga. Kati omuntu aba tannaba kumanya nti kati bwe muyingira obufumbo it is companionship. Mukwatagana ne bw'aba takommunicatinze ne bw'aba takyogedde, bw'ebanga gano maka gange naawe we share this space, si mu kugipangisa. We not only share the space, we share the bed, we share a plate, we share the chair, the everything. Bwe tuba tuzze mu maka amasannyalaze gavuddewo omwami tannadda, Aisha gwandaba sasula amasannyalaze kiddemu ekyo. Abantu nga ngamba gwe yafumbirwa obufumbo obutuufu gwe yava eri si gwe yereesa awo n'oteekawo akaveerako soogera naawe ngamba ono yafumbirwa emitendera gyonna yagiyitamu. Essente zo bwe muba mulayira wano nti ebyange byebibyo we mean those things. Naye abasajja abakazi bakitwala nti ebyange bye bino ebyono bye bino n'ebiri emabega. That's wrong. Ebyange bino bifuuka ebyono n'ebindi emabega byonna. The moment we marry tofumbirwa omusajja nga tomwetaaga, towasa omukazi nga tomwetaaga, kuba bino byonna bijja ng'omuntu alinga eyava emagombo okuzikiriza. Because if we are going to eat the food tewali munnyo. Ki ekikutokosesa emmere nga teriimu munnyo? Ne bw'anadda ku mwenda ajja gugula nyaabula nze ate tali munnyo njirya, nze jjajjange yali talya munnyo, yalwala omanyi yalwalamu awo pressure ne tulyanga nga temuli munnyo. Kati nze sifaayo. N'obanga waleeta kibonereze waka n'obanga olinga eyessa ku muguwa ate gwe bw'obeera singo ne lwezibuze tolya n'owunziko olubuto ne weebaka naye ate yajja kudimandinga emmere yagenda okugirya mbu agifumbye naye ate teriimu munnyo. Ebitaano biwereze ku mobile money kubanga ye yeetaaga munnyo. Kati abo abasuubuza abo batawaanya obufumbo. Kati we have to adjust. That's why we are supposed to talk about money. Sente no mu courtship oba mu dating tuzoogereko. Atunula atya ku sente? Yes, biru bwebulako Aisha akola atya? Waliwo omuntu nga biru mugiridde abo nejja nga ya mitwalo 7,400 nga kalema ayina 7. Okitegedde? Nga kubulako nnya. Aisha n'aterera n'atumya toothpick. N'atunula eri. N'asosola amanyi. Akubuuza tugende. Omaliriza.
nga taliiwo naye mukuli abeeramo yongerako kasupu ka gravy awo ayine bino bipaakingi kati nga ne paakingi yagikutte naye ate 4,000 ate mu nsawo alinamu emitwalo 4 oba 5 kati mwetegereza abantu abo biri weebulako 10,000 ekitegeezo yajja kuguza ekibiriiti jangu ng'omanyi nti otutte mugugu bw'oba ng'oli sober enough mwogere ku ssente omugambe naye Aisha emmere eno mbadde nina emitwalo 7 endala ziri ku ssimu but toyinamu hanze ngatte ssente n'omusajja nze ekyo maama yakinkuutira mu maatu go sikikola omusajja wayogera ku kigambo se aba tannamalayo ntenga odduse kati ekyotandise kati olaba omuntu nti otutta omugugu kati ennaku ekyenda zino zijja kujjamu ekyo mumanye waliwo abantu abasasula 50-50 mwenno temuli batuufu omwami n'ogamba oleeta 5 nange ndeeta 5 si kituufu anti wemba temwakyogerako ali mu dating temulina nakyogerako nze ndi muyambi wo yes omuyambi wange so ndiko yaka 5 ku 10 awo kuyambe we are partners we are in business so omuyambi anako share holding awo amakatu gatutte mu shares we are both directors omuyambi asindika emmotoka eweddemu amafuta omuyambi gwe n'otuula bannaye munyambe kaawo ne basindika naye nga gw'oli munda kati omuyambi oguze emmere oguze enva ngifumbye omunnyo guno n'obunzaali biru y'amasannyalaze eno nja kusasulako 5 kale otusange nga twaka nyamba school fees nze mazeyo naye ebitabo bya mmeka byebiri ebyo oyamba you're helping pushing this tract etambule naye waliwo bakugobedde penso fees yazimalayo ojja kutuula yalowooza ogenda kuwandiisa ki nga tonyongera kalema okitegedde kati ennaku kyendeezo ze zisalawo tugenda tusikattira oba tufuluma so tuzetegereze nnyo ennaku 9 nnyo kubanga yekkowa y'obufumbo wabeerawo ensobi yonna munnange nga takkiriza kutuula kugitereeza tulina kuddukirawa ate atakkiriza munadduka ajja kuddayo ewaabwe mba nsigazzaaki kwawukana na muntu anti aba agenze ayinza okulemerawo tasobola kulemerawo yajja oli atanyega ajja kukola byonna oli atanyega tamenya kyoba omanya tolina kimugjawo ajja kuyamba buli kimu tavaawo gwe okuyomba ojja kuvaako weeko aye namuvuma n'enkoowa oli omukazi oba amatu gaziba buzibi kati bwe muba mufunye embeera ya 90 days eyo kyemulina okukola go back to the constitution kyekyabatwaza ebitabo ogambe mpozi wagamba otya ku kigambo kya sex ono mirundi gibemeka nali ngamba gumu kijja kusobola amugamba bwetunawano bwenti mwetulano nga wagamba nti buli lunaku jjukira mwogeza enjala nga muli eri noganyabula mumukwatako mumusi oba notuukayo notandika simanyi kyembadde si bwe nti bwembeera oli nakugamba munnange tuli kuki nga siraba yiye kati ne mutandikiraawo saategeera tomalako era nze gundi kayongo yankola bulungi bannange omwana kayongo simulojja oli maka ga kalema onyumya kayongo bajja kukuba uyankuba ankubira werere sina kyenkoze munnange omugambe oyo kalema omukazi ottawaaki nzanga manyira atya ate basajja tate basajja ki mutyo byogera kuba biswazaamu n'ensonga zo nina ensonga zange ekikonde kiyisinganya ate nze ndeekaana kati first 90 days ebyo ebintu mubisuubire they're going to come akusumululeko kaviiri kansala bamunoonya ddi bakunoonya ddi mwezi ennaku kansala noono kansala ekisooka ajja lwa bizibu naye kyenjagala mwagale nnyo life coach Aisha mulungi life coach ono akutendeka obulamu nawewula ensonga before after oba before during and after life coach abanga mutendesi wa mupiira omwetaaga buli lunaku bakuba endobo yes nga ino kuteko ice yamanya nti kati wumulamu mama olebukanye nnyo tikati ate tuddeyo kubanga nti walimba emyaka bw'oba olina omuntu ate mmwe omukazi yeekuba kopagaalo n'abulira mu kizigo agenda ozuukuka ku makya ng'olinga alina ejjajjaawo n'ogamba Aisha sooka olindeko lindako munnange kiki kino kye tuliko nti kyekyo ky'olinawo yali ekuba nkopaga ng'amannya agajjeemu maama obukoyeko wabugjeeko
silikoni ali wali amuwanisi Yes. n'ogamba nfudde kati n'otandika ne alien adi just okumanya nti Mapengo yali ewange abamu bukomeddaawo kati n'olw'ensonga eyo mu dating tolimba muno ebintu ebikukwatako bw'oba olina engalo mwenda ng'olumu ofunya lufunye mugambe nti bwendi mwenda ze zange akimanyiire takyagala akitya naye agenda agamba naye zikola naye lwaziraba ku wedding otaddeyo ekikugu atekeko empeta mukwano waddukira ayinza ogaa tekijja kukola musumba tukome wano. Ladies and gentlemen, bassebo ne bannyabo amatu beyanza nnyo nnyini ddala tukakoma wano okuba budde butuweddeko ebyaddala tubadde ne coach Aisha Mulungi nga ali mutubuulira mutubangula ennaku 9 ezisooka mu bufumbo bwe ziba ziganye mulimu obuzibuzibu awe mulina obukwatirako bwekigaana mukubire kasimu mumuyita ajja bataase tubagambire nga muli bulungi nnyo 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 Kalonda bakuume mbe bulungi mweraba.